Kale ku mukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya tuli proudly powered by Maris Bridal Center. Tuli ku surprise birthday ya mwana muwala chosen Becky, and of course tuline the handsome himself atenga ye bawa chosen Becky omutofu gwe tumanyi musajja mulungi musajja mugogofu ayagala nnyo mukyala we nembigambo bitono nnyo kasoka atubuzeeko gwa mula for the very first time akweyanju ino luvannyuma tandikirawo dictator Amiri Seso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuzaako mwenna mwenna abali eyo gye mutulabira. Mbabuzaako mwenna abali eyo gye mutulabira. Mwebale nnyo tu supportinga, mwebale nnyo kwagala chosen Becky. Thank you for everything. Yeah. Omuntu waawe nnyini wayandyagadde okusooka okumanyira wakiteeseteese otya, wamugambye otya, wamulimbye otya ensonga ngezo? Nze nakiteeseteese kuba ejjo lwadde lunaku lwe nze nafubye okulaba nti ebyokulya byonna kye yali alowoozezzaako nkikola ki kafe javaazi nesooka neeruma ku makya biki byonna ne mugamba olina ekyala ky'obanja naŋŋamba nedda zagenze wera ssaawa 9 naŋŋamba nedda hani kati ye nalowooza nkoze eki maze then leero ne mugamba Justin yala tugendemukko tulye kalanca ng'abantu aba babiri neze nsooka ku mulimu so ngenza okulaba nze nenkubira driver wagenda omuvuga ne mugamba making sure ati akola ki tajja kwa ne wana abadde tamanyiwo agenza olaba tuyingira agenza olaba bayingira bava ku kkubo bajja eno ya abantu bakumanyi ng'omuntu omusirifu omuntu atavaamu kigambo omuntu omukakkamu ennyo omusajja like you rarely speak on social media. Ba celebrities bano Mary Bata Tichampa Mary ba TikTokers oba kuŋŋaanyiza otyo batuusa wano olunaku olwaleero? Nze kibakuŋŋaanyiza abasinga nkwatagana n'abantu ate nekyala music ono so ne support kati otosobola ku kati Tichampa Mary baani bonna abali wano kweyisa bulungi kwa omuntu akusanga nga weeyisa bulungi mu buntu ngate ne waba yogedde naawo alaga so sina lutalonze na muntu tolisanga nti ate Amiri yakoze bwati yakoze kino nekolera mirimu gyange. Okay, Amiri mu statements nga bbiri oba mu line nga bbiri abantu abasinga this is the moment gy'olaze nti oyagala mukyalawo nnyo kuba bino ebintu abasinga tubikolera abakyala baffe abantu ne balowooza nti byakweraga. Chosen Becky ategeeza ki mu bulamu obwo? Nze kyategeeza kinene nnyo kubanga nze omuntu nze kyensinga omwagala ensonga kimwagala nnyo yanzalira omwana kati omuntu bw'atyo ate nga kizibu nnyo ate yali ku piki ya career ye n'omuntu n'akuzalira omwana ebigambo ne byogerwa bingi kati nga nze nzira ku gundi nga ne waba alaba bulabi programu nga abantu bagamba lwaki azadde nine mulaba nga yetamalamu maanyi nanga hani tugenda zaalo n'omwana ataakula abeerewo ate ne music wange akole ki nange ne musuubiza ne mugamba nti music ye nange ngenda mupushi nga nja kufiirawo paka nga alese Grammy. Lindako Becky wa mugambo otya? Nja kufiirawo paka nga alese Grammy kuba oyo mwana yasinga okuyimba mwene kye mutamanyi ayimba talent agiina. Amiri oyina statement zoyogedde nga zirabika zakwata ku mutima bantu bangi baleka wawulira nga abantu bangi nga bakuyisaamu amaaso banyomerera so statement gy'ogambye nti bantu bangi bagamba nti wamukozesa ensobi kubanga yali ku piiki ya career ye ate kati nga balabanga kalo agenda okuddirira okitegeera ne agamba kati ne babuuza ani taata w'omwana nga yenze kaloli nga akujajingirawo olw'okuba enfaananayo n'akujajinga n'agamba kati oyo agenda muwaaki ebintu weebityo okitegeera naye kati ebintu byantokyalinga nnyo nze ng'omuntu ne ngamba kankole nnyo nekyala famire yange ne supportinga ne ngamba no Amiri so omuntu bw'alaba Becky ono afubye nnyo nze
nze nali ne Becky oyo e London, but Becky tubatambulanga naye one place to another ngagamba njagala kwogerako ne Amiri bambi, njagala kwogerako ne bba wange, njagala kwogerako ne bba wange. You mean a lot eri mu bulamu bwe. Omuntu aba yeetaaga okumanya ki ekyabagatta in the first place. Gwe ne Becky ki ekyasooka obbagatta nga mwakeeraba, cause tulaba all of a sudden tulaba dictator Amiri, abamu ne beebuuza dictator Amiri mbadde simulabangako, all of a sudden Chosen yamugumiddeko, but ki ekyabagatta, ki ekyasinga obbagatta? Affe kyasinga otugatta anze ndowooza care na attention. Olina omukwano dictator? Attention naye aguyina na attention care. Kati obeera oli awo nakolera ekintu, obeera kati naye abeera ali awo, kati jjukira olijjako mu kufa kunaye okulowooza ennyo mukolere ki ekiyinza omusanyusa mu bulamu bwe. Yeah. Which role do you play in her music career? Her music career nze kyenakugambye nti nze ndi okupushinga, njagala kulaba nga Becky ali mu bantu, nga tava mu maaso g'abantu, nga tava mu bantu. Era n'ekirooto kyange njagala tukole concert ey'amaanyi, kyekirooto kyange. Ki ky'osiiba obeera awo ebimu ku statements, kuba kati awezezza emyaka 23, mubadde muwangadde ebbanga lya myaka kati tugenda weza 6 tubakwata tuli mu 5. Mugenda weza emyaka 6 kuba tuli mu 5. Mweyagadde ne Chosen emyaka 6. Emyaka kati tugenda weza 6 tuli mu 5 essaawa zino. Mwesanga okola mulimu? Nze yansanga nga ndi mu meme. Oli mulimi? Umeme. Soko linde wali omanyi physics owa ddala? Nze several. Ebyo byonna kulinnya miti, kuwayalinga, everything. So. Kati ogenza omuwayalingirako amasanyalaze? No, just yansanga egyo emirimu gwe yansanga nkola. Gwe mulimu gwe yansanga nkola. So how do you decide n'ogamba kanve masanyalaze nziremu art eno? Amasanyalaze nakagavaamu recently. Nga otuuka mu bantu kale nga omuntu akumanjukira abaalaba face yo, kati abamu nga takikkiriza nakikkiriza, kale excitement eyo. Naye kati nkolera abantu bange abammanyi, oli najja naga nti Amiri jangu mpayalingire. Omanyi osobola okweyalinga ennyumba? Bano balina nnyumba mpya. Ezo nnyumba mpya kalina biki? Ne kalina Amiri? Alani. Nsaasidde. So okimanyi nti abantu abasinga tubeera eyo ne tujajinga abantu naye nga tetubamanyi. Let me tell you something. Physics oyo yalema abantu bangi ow'amasanyalaze. Okikkiriza? Ekituufu. So tubadde wa? So okimanyi nti physics oyo yalema abantu bangi nange nga montwalidde naye tumaze ebbanga tuli ba mukwano naye mbadde simanyi nti electricity omumanyi bulungi ate. Ate era abantu practicing the banga kati kyemmanyi emyaka kati giri ena kuva wenava mu kusoma. So right now otugambye wabitadde emabbali, so right now ogenda concentrating ku music wa mkyala wo? Nina business zange ng'omuntu. Nina business zange kati kwasaganya tenga nazo zeetaaga time yange. Kwasaganya abantu abo abakolerawo biki bwe bityo babeetaaga nga wooli. So oli mwami nawe oli mwami wa buba. Ffe tulaba smile yokka buli kaseera mu videos obeera smile obubako. Buba buli muntu alina ebbuba naye ne mami ani asinga ebbuba? Ansinga yaŋŋamba Allah niyo ye bulamu wange. Ansinga. Birthday netegeeza ki? Wagikoze ng'olaga kifaananyi ki? Biki ebyakubadde ku mutima by'oyagala okwogera? Nze birthday eno kubanga birthday zonna zibadde nga zijja ninga sipulira amaanyi ago okitegeera
nga n'emikwano biki oshitegane kati nze ekinsanyusa nnyo okubeera nga nkusobola okugamba Allan ti Allan munaye nkya tukwatagane badde nkwetaagamu Allan nojja nze kinsanyusa n'ogamba Honorable Zaake naavuga amafuta najja nakubuuza Honorable Zaake wamuyisa otya Honorable Zaake munaye era nze mukwano gwange tejjukira naye muvubuka ngaffe mukwano gwange biki era buli mukolo gwe nange nkoze eki mbaddengako okitegeera twakwatagana. Ani yagolodde essaati akataayi noyambalirako wali eri akasaawa ani yabiteeseteese? Yali yabigolola. Chosen Becky yali yabigolola ne just oba ino ofuna engeri gy'ozijja ewaka era kyomanya wali wabadde wali mu parking atiddemu engeri gye wazijjeeyo n'agamba kuba n'abantu abasinga be yalese ewaka basanzeewo wano so tukubiremu kati wajoyininga famire kika kyene yaba Becky tusigire ku kifaananyi famire eno gyo ekwagadde nnyo abantu balokole ate abaaniriza abalina one love botajja kugira nti ate biki nti ate ki bagumiikiriza basobola okugamba ne bwe bagamba nti munnaye kwa kati singa zibadde famire endala singa bakuteekako dda pressure mukolo naye they batu understandinga ne batuwa time yaffe ekifo mwoteekedde kifo kirungi nnyo Forest Resort kiri ku Reza Entebbe Road kifo kya bbeeyi wasobola otya n'ogamba muganda wange zino ssente kanzibirize nzisseemu ku mukyala wange ekifo anti era akisaana era oba olina onnoonya ekifo nga tajjangawo era agambye waawo ebigambo bye bisemba ebigenda eri Chosen Becky ebigambo byange nti mwagala nnyo ekyo akimanyi era bebi nkwagala nnyo kale tata w'abaana Dictator Amiri bwatyo bwategeeza ALLANCRUZ gemanya Mr. Handsome CRUZ exclusive gwe mukutu Shafik ku kamera kwali bulungi nnyo kubanga ensonga zonna tuzukutuusaako bulungi nnyo ku mukutu guno for now kambaleke ate ne bannange abalala nabo mubalabeko.